Baleko nnyo. Kale mukwano naawe gye baleko. Amanya gafe. Amanya n'eddoboozi nze za Lwango Madiina. Nga ndi events manager wa event eno egenda okubeera ku Ham Stadium e Nakivubo War Memorial Grounds ng'ennaku z'omwezi lumu June. Actually Saturday jja. Walabye otya nga bakulondayo okubeera events manager? Actually nkoze events ku level eya wagguluko kyandaze obukulu bw'ensonga mwami Ham bwe yatadde ku kuggulawo ekisaawe kino kubanga nze Munnayuganda actually nze kandowooza akola ne company gye nkola nayo eya Motors One International ekola events ez'enjawulo nga Formula 1 gye naakakola juzi e Saudi Arabia nga FIFA Club World Cup eyali e Jeddah omwaka ogwo nga guggwako oguwedde nga FIFA World Cup eyali e Qatar, Saudi Games, WWE zino ze tulaba aba wrestling bakola. So events zonna ez'enjawulo nzikozeeko professionally at an international level. So bwe bantuukiridde okwegatta ku event eno engeri gye ndi Munnayuganda ate nga nkolera wansi w'ekitongole kya Patriotism mu office ya President ekikulibwa omukyala Seko Helen nasazeewo nga mwoyo gwa ggwanga nga mwami Hamis Kigundu bwakoze mwoyo gwa ggwanga okuzimba ekisaawe kino bannayuganda weewaawo babadde tebakkiriza nti kizimbiddwa emyaka 10 bakaayana bagamba omusajja yabba ettaka lyaffe n'ebiringa ebyo naye ndowooza akoze patriot yenna oba omuntu ayagala eggwanga lye kye yalikoze. So nabadde nnaku kyegattako butereevu okwasaganyiza wamu n'omuntu akoze ekintu eky'omwoyo gw'eggwanga. Era Hajji Hamis Kigundu tukwebaza taata tusiimira ddala nga bannayuganda kyokoze ekyalema abantu abalina ssente empitirivu oba oliawo ezisinga z'olina naye ggwe okitaddemu omwoyo gw'ensi yo era n'osalawo n'ozimbira bannayuganda ekisaawe. So bannayuganda nga lumu June tubasaba mujje mu witnessing ekyo ekizimbiddwa okumala emyaka 10 bweddu. Ekisaawe kino eno nga gwe events manager kituuza abantu bameka era sofa olaba nti obutebe obusinga bwaweddewo oba abantu bongere okujja? Wenjogerera essaawa eno entebe z'abano ababeddemuko abalina ku ssente tubadde tutunda boxes za miliyoni 10 n'eze miliyoni 5 ezo wenjogerera zaaweddewo. Ababaka ba Parliament 406 baatuguzeeko tickets z executive ezo kakati tusigazza tickets ez'emitwalo 15 emitwalo 10 n'emitwalo 5 ezaffe abantu ba wansi. So bannayuganda nze ndowooza tudduke bunambiro kuba tickets ziri on sale already zigulibwa waneeno okwetooloola ekisaawe kya Ham. Kuliko ticket selling centers ze twataddeko ku kisaawe kino era tambula butereevu ojje wano ojja kufuna ticket oba ku advertisement ze twakoze twataddeko ennamba z'essimu. Munnayuganda ng'oli eyo ng'oba waali agadde ka delivery ka ticket oba gwe wezitundibwa bw'otuuse ku Ham tolabyewo bulungi tukusaba kuba ku nnamba z'essimu ezo ze twatadde ku advert tujja kukulagirira butereevu ticket centers zaffe we ziri. Naye ate tulina ne bannayuganda abali bize nnyo oba nga tebalina kadde kafuluma ofiisi yaabwe oba at their own convenience omuntu ali mu nnyumba ye akwata bukwasi essimu ye n'adownloadinga ka app ke bayita next ticket n'afunako tiketi yonna gy'ayagala. Bakulaga butereevu tiketi eziri available n'emiwendo gyazo awo wennyini ku ssimu yo n'ogula ka tiketi n'ojja nako ku lunaku lwa 1st of June. Nga gwe events manager abayimbi bagenda yimba ssaawa meka era ki ekigenda okusookawo? Actually mu record oba mu history ya Uganda kino ekisaawe kyendabye ekisobola okuteekateeka kye bayita sports buffet nti ku lunaku nga lumu tugenda kubeera ne emipiira egy'enjawulo. Tugenda kutandika ne netball oba omupiira gw'okubaka ogw'abakyala. Ekisaawe kiggulirawo ddala ssaawa 3 ez'okumakya ffe tugenda kuba tusimbudde wano. So jangu Munnayuganda keera ku emu ku bbiri so that 3 zikusanga wano ffe tusimbule. So tugenda kutandika n'omupiira gw'abakyala ogw'okubaka ogwo bwe guggwa tubeereko n'omupiira gwa basketball oba abalala gye bayita ensero. Ogwo bwe guggwa tubeereko n'emipiira ebiri ejja football oba ogw'ebigere. Ogusookawo gugenda kubeera gwa ssaawa 10 era nga gugenda kuzannyibwa URA ne Kitala FC. Oguddako gugenda kubeera gwa ssaawa emu era gugenda kuzannyibwa Express mukwano gw'abangi
ne villa omupiira oguli historical buli omu gwalinze naye okuzanya omupiira ku ssaawa emu twagala kubalaga kapasite y'ekisaawe kino tin'obudde nga buzibye tusobolera ddala okusamba omupiira oba okuzanya geemu zonna kati bwe tumala football tugenda kudda ku boxing ababadde beesunze kickboxing nammwe twabategekedde nti Golola ne Ssemata be mubadde mwesunze bulijjo kyani kya Golola kyani kya Ssemata kinaabeera eri mmwe bannayuganda kusalawo ku mulundi guno ani anaawangula so Ssemata ne Golola bagenda nabo kwekubamu ebikonde n'ensambaggere kati bwe tumalirizaawo tugenda kubeerawo n'ebiriroliro fireworks ekisaawe kino bwe tuba tukiggulawo grand opening means that twagala tukube fireworks okubalaga nti ekisaawe tukiggudde mu butongole naye bwe tumalirizaawo tugenda kubeera n'ekittavu ky'abayimbi omwami Hamis Kiggundu mukwano gw'abangi mukwano gw'abayimbi akabanga kembadde wano nga nteekateeka omukolo guno ndabye abayimbi abayingira mu kisaawe kino nga bazze mubuuzaako bazze mugamba ko twagala kuyimbirako obadde munnaffe ebbanga ddene so tuwandiise lisiti y'abayimbi abawerera ddala 87 so buli cream de la cream gwali olabyeko mu Uganda wano kuva ddala ku Bebe Cool ku Eddie Kenzo ku Chameleone ku King Saha bonna Daudi Lutalo twala tugende mu bakazi Shiba Winnie Nowaje Vinka bonna tubalina so mbasaba bannayuganda lema kweraliikirira gwe keera bukeezi n'emmere tugifumbye wano tufunye ba service providers abagenda bafumbira emmere abagenda okubawa ekyokunywa kale jangu nga totidde nti ate we naayingira mu Nakivubo n'afuluma kunoonya kyakulya nedda byonna ogenda bisangawo wano thank you so much sawe so bannayuganda nga lumu June tubasaba mujje mu witnessing ekyo ekizimbiddwa okumala emyaka 10 bweddu ekisaawe kino eno nga gwe events manager kituuza abantu bameka era sofa olaba nti obutebe obusinga bwaweddewo oba abantu bongere okujja wenjogerera essaawa eno entebe z'abano ababbeddemukko abalina ku ssente tubadde tutunda boxes za miliyoni 10 n'eze miliyoni 5 ezo wenjogerera zaaweddewo ababaka ba parliament 406 batuguzeeko tickets z executive ezo kakati tusigaza tickets ez'emitwalo 15 emitwalo 10 n'emitwalo 5 ezaffe abantu ba wansi so bannayuganda nze ndowooza tudduke bunambiro kuba tickets ziri on sale already zigulibwa waneeno okwetoloola ekisaawe kya Hamu kuliko ticket selling centers twataddeko ku kisaawe kino era tambula butereevu ojje wano ojja kufuna ticket oba ku advertisement ze twakoze twataddeko ennamba z'essimu munnayuganda ng'oli eyo ng'oba waali agadde ka delivery ka ticket oba gwe wezitundibwa bw'otuuse ku Hamu tolabyewo bulungi tukusaba kuba ku nnamba z'essimu ezo ze twatadde ku advert tujja kukulagirira butereevu ticket centers zaffe we ziri naye ate tulina ne bannayuganda abali bize nnyo obanga tebalina kadde kafuluma ofiisi yaabwe oba at their own convenience omuntu ali mu nnyumba ye akwata bukwasi essimu ye downloadinga ka app ke bayita next ticket n'afunako tiketi yonna gy'ayagala bakulaga butereevu tiketi eziri available n'emiwendo gyazo awo wennyini ku ssimu yo n'ogula ka tiketi n'ojja nako ku lunaku lwa 1st of June nga gwe events manager abayimbi bagenda yimba ssaawa meka era ki ekigenda okusookawo actually mu record oba mu history ya Uganda kino ekisaawe kyendabye ekisobola okuteekateeka kye bayita sports buffet nti ku lunaku nga lumu tugenda kubeera ne emipiira egy'enjawulo tugenda kutandika ne netball oba omupiira gw'okubaka ogw'abakyala ekisaawe kiggulirawo ddala ssaawa 3 ez'okumakya ffe tugenda kuba tusimbudde wano so jangu munnayuganda keera ku emu ku bbiri so that 3 zikusanga wano ffe tusimbule so tugenda kutandika n'omupiira gw'abakyala ogw'okubaka ogwo bwe guggwa tubeereko n'omupiira gwa basketball oba abalala gye bayita ensero ogwo bwe guggwa tubeereko n'emipiira ebiri ejja football oba ogw'ebigere ogusookawo gugenda kubeera gwa ssaawa 10 era nga gugenda kuzannyibwa URA ne Kitala FC oguddako gugenda kubeera gwa ssaawa emu era gugenda kuzannyibwa Express mukwano gw'abangi ne Villa omupiira oguli historical buli omu gwalinze naye okuzanya omupiira ku ssaawa emu twagala kubalaga kapasite y'ekisaawe kino tin'obudde nga buzibye tusobolera ddala okusamba omupiira oba okuzanya geemu zonna kati bwe tumala football tugenda kudda ku boxing
ababadde beesunze kickboxing nammwe twabategekedde nti Golola ne Ssemata be mubadde mwesunze bulijjo kyani kya Golola kyani kya Ssemata kinaabeera eri mmwe bannayuganda kusalawo ku mulundi guno ani anaawangula. So Ssemata ne Golola bagenda nabo kwekubamu ebikonde n'ensambaggere. Kati bwe tumaliriza awo tugenda kubeerawo n'ebiriroliro fireworks. Ekisaawe kino bwe tuba tukiggulawo grand opening means that twagala tukube fireworks okubalaga nti ekisaawe tukigudde mu butongole. Naye bwe tumaliriza awo tugenda kubeera n'ekittavu ky'abayimbi. Omwami Hamis Kiggundu mukwano gw'abangi, mukwano gw'abayimbi. Akabanga kembadde wano nga nteekateeka omukolo guno ndabye abayimbi abayingira mu kisaawe kino nga bazze mubuuzaako, bazze mugamba ko twagala kuyimbirako, obadde munnaffe ebbanga ddene. So tuwandiise lisiti y'abayimbi abawerera ddala 87. So buli cream de la cream gwali olabyeko mu Uganda wano kuva ddala ku Bebe Cool, ku Eddie Kenzo, ku Chameleone, ku King Saha, bonna Daudi Lutalo twala tugende mu bakazi Shibba, Winnie Noah, Vinka, bonna tubalina. So mbasaba bannayuganda lema kweraliikirira gwe keera bukeezi n'emmere tugifumbye wano, tufunye ba service providers abagenda bafumbira emmere, abagenda okubawa ekyokunywa. Kale jangu nga totidde nti ate we naayingira mu Nakivubo n'afuluma kunoonya kyakulya nedda byonna ogenda bisanga